kyonna taata onywedde kacaayi lidde ku mmere katusuubire oli bulungi MP w'eggwanga taata wemaliriza okubuuzaako nsaba nkunnyonnyole okkirize nkuwe information emu ku ntuufu tugezeeko okulwanyisa obulimba ku intaneti kituyambe honalebo bw'oba oyambe nga tolina gwonyigiriza nga tewali mukyala gw'otyobodde kubanga oli honalebo wa ggwanga w'abantu bonna tewalondebwa basajja bokka n'abakyala baakulonda honalebo waliwo amawulire agatambula ku social media agagamba nti omukyala alina nera 5 nkoze okunoonyereza okumala era okusembayo ng'omukyala alina IDM ng'era empapula eziraga ng'akyusa ID nzikuteereddewo honalebo zitunulemu otegere nti omukyala alina IDM ezo ID 5 mawulire ga bulimba amawulire amalala g'obulimba genjagala okusaabulula omwana bagambye alina emyaka 18 alina emyaka 21 era omwana oyo n'amannya agali ku nini namba ye bagiyita batya kojja birth certificate agali ku birth certificate sige gatata wa muzaala ebyo bigambo byayogerwa maaso ga omukyala Nakiwala Kiyingi former minister ti amanya gali ko sige gatata w'omwana ndesa amawulire amatuufu okuinforminga nga nayo njikuteereddewo awo honalebo olabe nti omwana amanya ge geego n'aga kitaawe omwami Kintu Haji nga ye taata we ddala era ng'omwana oyo yazaalibwa Nsambya eddwaliro eriri okumpi mu kibuga wakati honalebo buli muntu yenna ayagala okubeera waliwo ifoomu gy'osobola okugendawo noonoonyereza ku nsonga zino kubanga litisadde eggwanga ku bunkenke abamu batandise n'okulowooza nti waliwo ekintu eky'amaanyi kubanga obusungu bungi ebigambo tulaba bingi ewatali kunoonyereza kumala honalebo omuntu najja n'obukambwe nga bwe wazze nabwo twafunyemu obweraliikirivu ne tutategeera lwaki wanyiiza ennyo nga tusoose kunoonyereza honalebo waffe ebbulya eddala ery'obulimba lyenzize okusaabulula omukyala agamba omwana we tafulumangako ggwanga era passport agiina ng'eri mu mannya ago gennyini agali ku namba nayo njikuteereddewo awo nze omulimu gwe newadde ku media kuno saagala kwogera ku biri mu kooti wabula tusisinkaneyo nga 3 okutegeera ekiri mu kooti wabula ngenda gezaako okusaabulula obulimba obuli ku intaneti tutambule nga tuli ku step by step honalebo waliwo amawulire amalala ag'obulimba agatambula ku mukyalo oyo nti omukyalo oyo yawaabira bbaawe ogw'obutujju nafunye okumanyisibwa ku poliisi y'e Kajjansi nti omukyalo oyo yawaabira omwami we olwa poloti gye yali atunze mu mbeera etategeerekeka era gwe musango omukyala gwe yawaaba ku poliisi honalebo oli musajja wa kitiibwa nnyo tolinga ffe abanaku nze wano olaba nyimiridde weewaffe we banzaala ago malalo ga taata wange wenkugambidde ebigambo bino nga nzikakkanye kubanga ensonga zino zaakaaye zeetaagamu ebiteega ebikambwe nenjagala nzije ewaffe ebiteega byewaffe njogere nga bimpulira nabyo binkuumeko ne Katonda gwensinzo atalina kimukira kuba ye yasiima nzaalibwe mu biteega bino byennyimiriddeko olwaleero honalebo nnyongera okutegeeza nti amawulire agasinga ku mukyala si matuufu wabula waliwo omuntu omu agapika okakasa nti gafuuka amatuufu ne naffe tugezaako okuggyayo obwo obulimba ne tubupositinga wano ku media musobole okutegeera amazima era honalebo njasanyuka nnyo ng'otuyambyeko okuzuula ni yakozesa omwana w'omukyala Hajati Zuura kubanga ffenna ng'abazadde kye tuyaayanira okutegeera ni yakozesa omwana w'omukyala honalebo ndi wano okuinfominga nti abaana bakozesebwa olwaleero mu kitongole kya Mighty Harmony Intensive Uganda tulinamu abaana abalwala n'abaana 6 era nga bali ku treatment nga bakwatibwa bakojja simanyi omwana wa Senga nankwata ate jjajja nanneebakako ate taata omuto nankola bwati aba family tebampuliriza era nsaba otuweeyo omukisa okyayireko ku baana abo otegere honalebo nti abakazi basirikidde bingi naye bayita mu kunyigirizibwa kungi nga nze nno omunaku eyazaalibwa wano wolaba nyimiridde ensonga z'abanaku ntero ziwa obudde kuba nze honalebo sivuma bantu siina muntu gwempisa mu maaso era nawe mukama wange wemba nyina wenkunyonedde nga wakukosezza I'm very sorry naye nsaba okakkanye ku busungu honalebo oli taata omukyalo ono gwagambye ebigambo ebyo maama w'eggwanga ayina abaana ng'alina omwana omukwate honalebo tolirooya just oli MP wa Kampala Central tolirooya lwaki omusango guno ogusaze mangu ku social media ate n'obusungu abakazi tuli mu kweraliikirira kungi tilwaki abantu bonna bajja ku sayidi eyo mujja n'obusungu bungi ne muvumaavuma abantu nyina wano omukyala nkutegeeza yanvumye nnyo nantyoboola nenze ndi maama w'abaana 8 nyina n'omuzzukulu omu